okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukama waffe yeebazibwe, aweebwe ekitiibwa emirembe gyonna. Nkwanirizaako nnyo gwe wenna andaba ku pulogulaamu ensulo ey'enkya, okusinziira awo mu ddiiro lyo, mu kisenge kyo, mu mmotoka yo, mu kkubo ng'otambula naye ng'ogoberera Avento Productions ku pulogulaamu eno ensulo ey'enkya mwe tugamba nti tandika olunaku ne Katonda. Tandikira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwerezawo Peter Semmambo, nze ndiwo n'enkya ya leero okutembeeta mu nsonga zino Mukama Katonda z'ayagadde tufumiitirizeeko olunaku luno olwaleero. Olwaleero tulina omulamwa gugamba nti ta ku bigere. Ta ku bigere. Kansuubire gutegerekese bulungi naye katusabe. Kitaffe oli mulungi, weebale olw'ekiseera kino. Kaakano twagala okuyiga, tuwe omwoyo watuyigirize mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ta ku bigere. Mu Zabbuli 46:10 Bayibuli egamba bw'eti, musirike mumanye nga nze Katonda, nnaagulumizibwanga mu mawanga, nnaagulumizibwanga mu nsi. Olunaku olwajjo twalabye nti ebikolwa byaffe ebirungi biyambako ensi okulaba Katonda gwe tukkiriza, bwe batyo nabo ne bamutendereza, ne bamutegeera n'okumukkiriza ne bamukkiriza. Nga gwe musana ogwo gwe twasa. Kaakati olwaleero tugamba musirike mumanye nga nze Katonda. Bw'osoma ebigambo ebyo bikuleetera endowooza nti waliwo oluyoogaano lungi nnyo 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 nti abantu bayinza obutategeera Katonda, bayinza obutamanya Katonda. Bayibuli negamba be still, musirike mumanye nga nze Katonda. Mabadde musaatuuka mugira mutambula mudde eno mudde eri, ekigambo ne kigamba nti musirike. Be still, stand still. Mwenna ne muyimirira ne mwonna nga muli kye. Osobola okuwulira ky'otandiwulidde. Bw'obeera ng'oli mu nnyumba yo n'osalawo okuggyako TV n'oggyako buli kimu, n'osirika naawe n'ebirowoozo byo ne bisirika, osobola okuwulira n'omunya ogutambula mu siiringi. Kati ndowooza mukitegeera bulungi ekiri emabega w'olunyiriri luno. Musirike mumanye nga nze Katonda. Bw'otasirika tojja kutegeera Katonda wo. Waliwo omuwandiisi omu nzikiriza nga yaluŋŋamizibwa okuwandiika ebigambo bino. It is a story, oli ayinza ogitwala ng'eri imaginary. Ngenda gisoma mu Lungereza nga bwe yawandiikibwa. Bwe naaba nga nnyinziza nja kuginnyonnyolamuko katono. Naye wali weefumiitirizaako ng'oli mu lukuŋŋaana ne Sitaani, nga Sitaani agezaako okufumiitiriza ngeri ki gy'ayinza okutabulatabula abaana ba Katonda. Nzikiriza ng'omuwandiisi wa story eno yafumiitiriza nga waliwo akafubo Sitaani ne bamalayika abaajeema nga bali mu kafubo bagamba abantu ba Katonda bano abamulemeddeko tubakoze tutya. Mukama n'amuluŋŋamya n'awandiika ebigambo bino. Naawe osobola okuteeka mu comment section awo wansi n'otuteerawo ng'otulaga ngeri ki gy'oyinza okutaataaganyaamu abaana ba Katonda,
ngeri ki gy'oyinza okubajja ku mulamwa. Manya abamu oyinza okitya kubanga oyinza okulabika nga sitaani kennyini, naye kisobola okuyambako omuntu omulala nti bw'aba abadde akola ekyo kyennyini ky'onoowandiika n'ategeera oba oli awo n'akireka. Kati oyinza obituwandiikirako mu comment section kiki ky'oyinza okukola n'otawaanya n'otaataaganya n'otabulatabula abantu ba Katonda. Ono omuwandiisi yafumiitiriza bw'ati era awandiika ng'agamba, one day Satan called a worldwide meeting to discuss how to keep Christians from having a deep and powerful walk with Christ. The huge crowd hushed as he stepped up to speak. We cannot keep Christians from going to church, he began. We can't keep them from reading their Bibles and knowing the truth. We can't keep them from conservative values, but we can do something. He paused and everyone listened. We can keep them from forming an intimate, abiding experience in Christ. Akuba akafaananyi olukuŋŋaana lwa Sitaani ng'ayisa abakozi be bonna mu nsi ne batuula mu ttabamiruka. N'abagamba nti abakristaayo bano tetusobola bagaana genda ku kkanisa, tetusobola kubagaana kusoma Bayibuli na kutegeera mazima, tetusobola kubagaana kunyweza ebyo bibalaba nga bya bituufu nga biva mu Bayibuli, conservative values, kwegamba waliwo empisa n'ensa ze basoma okuva mu Bayibuli nga tusobola zibajjako. Naye n'abagamba nti tulina kye tuyinza okubakolera. Kyekiriwa tusobola okubalemesa okubeera n'enkolagana ey'omuggundu ne Kristo, newankubadde nga biri byonna babimanyi. Kati nno ggwe wuliriza n'obwegendereza. If they gain that connection with him, our power over them is broken. Nti singa bafuna enkolagana ennywevu ne Kristo, tujja kuba tetubalinaako maanyi. So Sitaani ateesa atya? Agamba, so let them go to church, let them have their conservative lifestyles, but steal their time so that they cannot gain that deep experience in Jesus. Agamba nti mubaleke bagende mu makanisa, mubaleke babeere n'empisa zaabwe ezo kwegamba ezaawuka ku z'abalala, baleke babeere nga tebeewunda, tebateekako make-up, gwe baleke babeere nga tebakuba bidongo, naye babbeko ebiseera, babeere nga tebasobola kunyweza nkolagana yaabwe na Kristo. This is what I want you to do. Kati Sitaani ali mu kuteesa abalagira ekyokola. Distract them from gaining hold of their Savior and maintaining a vital connection throughout their day. Mubalemese okubeera n'enkolagana n'omulokozi waabwe okuyita mu lunaku lwonna. Baali bakukikola batya? Era omu ku bo yabuuza, how shall we do this? Bamalayika abo ne bawoggana. N'abagamba kyangu nnyo, it is simple. Keep them busy in the non-essentials of life. Nti bafuule babeere nga bali busy mu ebyo ebitalina nnyo makulu mu bulamu, and invent unnumbered schemes to occupy their time and attention. Era mubateerewo bingi ebisobola okutwala ebiseera byabwe. Tempt them to spend and spend, then borrow and borrow. Nti mubakeme babeere nga basaasaanya nnyo. Bwe bamala okusaasaanya ennyo batandike okwewolaawola. Simanyi oba ebyo tubiraba ne mu makanisa gaffe leero, nti abantu beewola ne beewola ne beewola. Kubanga omulaba akataddewo nga katego, n'ezissako oluusi tuzikoze mu makanisa nga zipromootinga ki?
teekayo omutwalo fuuka memba bw'omala weewole ogenda okola bizinesi. Of course kijja mu ngeri yakugamba nti abantu bayitimuke mu byenfuna. Ekirowoozo eky'okuyitimuka mu byenfuna ndowooza nga kya Bwakatonda. Naye bakireeta nti twewole, tugende bwe twewola bwe tuzaayo, bwe twewola bwe tuzaayo, kati obulamu bwaffe ne mubeera awo. Weewole. N'agamba keep them from their children. Fuba okulaba nga tebatabagana n'abaana baabwe. Convince their wives to go to work and their husbands to work 6 to 7 days a week, 10 to 12 hours a day, so they can afford their expensive lifestyles. Nti fuba okulaba nga abakyala bave waka bagende bakole, n'abaami baabwe babeere nga bakola ennaku 6 oba 7 mu wiiki, okumala essaawa 10 ku 12 buli lunaku, basobole okukola okuyimirizaawo obulamu bwabwe bw'okwejalabya. Tell them they are doing it for their children. Nti bagambe nti ebyo byonna babikolera abaana baabwe. Luno olukiiko lw'amaanyi era alaga n'ebigenda okuvaamu. As their families disintegrate, soon their homes won't afford an escape from the pressures of work, and they will just work all the harder. Nti amaka gaabwe ganagenda gamenyekamenyeka, bajja kuba tebakyasobola kwewala kunyigirizibwa okuva mu mirimu. Ng'ekyo kigenda bakola ki? Kubawaliriza kweyongera kukola nnyo. Naye n'abagamba nti kino kye kisinga obukulu. Ebirowoozo byabwe mu bisasamaze bibeere nga tebikyasobola kuwuliriza ddoboozi eryo ettono erya Katonda. Fuba okulaba nga rediyo zibeerako, musiki nga babeera ku rediyo, babeera ku musiki, oba nga bali mu motoka zaabwe, oba nga batambula bu earphone bubeera mu matu. Babeere nga buli kaseera bali ku TV, bali ku DVDs, bali ku rediyo, bali ku firimu, n'ebirala byonna ebisobola okuleetawo okuleekaana mu birowoozo byabwe. N'agamba nti kati ebintu bino byonna bwe bijja mu birowoozo byabwe bijja kumenyaamenya obuyungiro obwo bwe babadde balina ku Kristo. Amaka gaabwe mugajjuzemu bimagaziini, amawulire, era ebirowoozo byabwe mubijjuzengamu amawulire 24 hours, pound their minds with the news 24 hours a day. Invade their driving moments with billboards, flood their mailboxes with junk mail, sweepstakes, mail order catalogs, every kind of newsletter and promotional offering, free products, services, false hopes. Ebyo byonna omulaba abitaddewo. Waliyo zi TV ng'esoma amawulire almost 24 hours. Rediyo eno bwe gasoma ku 7, ne gasoma ku 8, ne gasoma ku 9, eno nereetaaga oluzungu ku 10. Kati ne weesanga nga bw'ova wano bw'odda wano, bw'ova wano bw'odda wano, n'ogenda mu sports, n'ogenda kazannyo, olunaku ne lugwako nga tuli mu bintu ebifaanana bwe bityo. Bino byonna omulabe abiteesa okubikola abantu ba Katonda. Keep them distracted with constant noises. Emails, text messages, phone calls from the time they first wake up until they fall exhausted into their beds at night. Bino bye bibaawo. Kati twajjirwa TikTok. Ka video oli atuula wansi nga tategedde okwekenenya nga mazeewo essaawa 2 ascrollinga bw'aseka
bw'ava ku kano bw'adda ku kano, bw'ava ku kano bw'adda ku kano, bw'ava ku kano bw'adda ku kano, aba akyali ku kano ng'owa Phoenix wali amuweereza akameseji tityu ng'ate asooka agendako awo ng'alaba amawulire ga Phoenix agakwata ku baserebu, agakwata ku baki, aba akyali awo nga notification eya YouTube ejja ng'asooka agenda ku gundi. Olunaku ne luggwako ng'omuntu ali mu ebyo, aba akyali ku YouTube, essimu eya mukama we neevuga ate n'adduka asooka abeeko by'amaliriza. Kati olunaku ne luggwako nga Katonda tetumulowoozezza nako, agamba n'ogamba nti even in their recreation let them be excessive. Do not let them go out to enjoy the simple joys of nature. Instead, send them to amusement parks, sporting events, concerts, and movies. When they meet for spiritual fellowship, invoke them in gossip and small talk so that they live with troubled consciences and unsettled emotions. Don't let them encourage each other. Bana history mpanvu egenda maaso negenda naye kyenjagadde okujjamu kyeki nti kakodyo ka mulabe Setaani okuleeta ebintu bino byonna n'abituteera ku mmeeza tusobole okubulwa obudde bwe tuyinza okuwa Katonda, enkolagana yaffe ne Katonda esobole okumenyaamenyebwa. Ffenna tukimanyi nti enkolagana oba omukwano ogutaliimu mpuliziganya tegusobola kuwangaala, era bw'omala omuntu omwezi nga tomukubira ssimu tomuwuliza, tosobola kugamba nti mukyalina enkolagana eri ey'omuggundu nga bwe yali nga mulabagana nga muwuliziganya buli lunaku. Tekisoboka. Kyova olaba osobola n'okubeera nga n'omuntu obeera naye nga you are lonely. Kaakati ensonga eyo nkulu nnyo, kakodyo ka Setaani okutubuzaabuza, okututeerawo ebintu ebingi. Abangi twenyumiriza nti nze bwe nteekako status abantu 300 be balaba status yange, naye nga status ogitaddeko ki? Nga it is a distraction for people. N'olaba status nga basharinze, buli omu n'asharinga negamba reshared, n'ogiraba ku bantu nkuyanja, naye nga they are not sharing a scripture from the Bible. Tebagamba byawandiikibwa kuva mu Bayibuli, bagabana bintu byabwe bya kisiru. TikTok videos babeera okwo, buli muntu yenna alowooza nti ayina asobola okwogera, avaayo n'ayogera, n'ebitalina makulu byonna ne babyogereramu. Ako kakodyo ka mulabe Setaani. Oli akugamba nti ati nze essimu yange tewummula, buli kaseera babeera bankubira amasimu. Kakodyo ka Setaani kukukuma ng'oli bize nga tosobola na kulowooza ku Katonda, nti ne bw'oddayo ewaka otuuka okwoyo ogwa bugwi. Tuyina bannaffe abamu betuugize, oli n'ayingira mu nnyumba ng'akooye, n'atuula mu ntebe ne yeebaka, n'oluggi n'atalugala, n'azuukuka nga baamubbye. Kati omuntu bw'atyo tosuubira nti asobola okutuuka ewaka n'akwata Bayibuli n'asoma, kubanga ebyo Mukama bye yatuwanga omukisa tubikozesezza to the extreme, ate ne bifuuka ekikolimo. Okukola mukisa, naye okukola tekulina kumenya nkolagana gye tulina na Katonda waffe. Okubeera social nga tubeera n'emikwano nga tunyumya n'abantu kya bwa Katonda,
naye tekirina kumenya nkolagana yaffe ne Katonda waffe. Bwe kituuka awo Bayibuli egamba etya? Musirike mumanye nga nze Katonda. Takubigere, dirizaamu, yimirira ofumiitirize ogambe naye nedda. Katonda mmaze okumusuula. I'm busier than God wants me to be. Kwegamba nina emirimu mingi nnyo gye nkola egisukkuluma n'egyo Katonda gye yandyagadde nkole. Takubigere. Bayibuli egamba mutunule nnyo bwe mutambulanga, si ng'abatalina magezi naye ng'abalina amaki. Amagezi nga mweguliranga ebbanga, kubanga ennaku zino mbi. Kale temubeeranga basirusiru, naye mutegeere nga Mukama waffe by'ayagala bwe biri. Bayibuli bw'egamba mu Efeso 5:15 okutuuka ku 17. Baganda bange ne bannyinaze, mutte ku bigere. Muzimbe enkolagana ne Katonda. Ebintu biri bisatu. Okuyiga Bayibuli. Bayibuli kigambo kya Katonda. Okuyita mu kigambo kya Katonda obutonde bwonna bwabaawo. Ekkanisa gye tutuulamu gye tweyagaliramu, ekkanisa ya Mukama waffe yatandikibwawo lw'amaanyi ga kigambo kya Katonda. Okunyweza obuyigirizwa bwaffe tubunyweza na kigambo kya Katonda. Kale tuwengayo ebiseera bulijjo okuyiganga Bayibuli. Naye tojja kisobola bw'otatta ku bigere. Linnyako ku kyowakati. Osibemu osiriikirire ogambe nfaaki nga Katonda wange mulese ebbali. Kuyiga Bayibuli. Ekyokubiri, kusaba. Zaawo ebiseera eby'okusaba n'okuyiga ekigambo kya Katonda. Zaawo ebiseera eby'okusaba, kubanga okusaba kutuyamba era kutuyunga ne Katonda waffe. Okusaba kyetaago ate mukisa eri buli muntu yenna assa. Kale waayo ekiseera okubanga osaba. Ekyokusatu, waayo ekiseera okukuŋŋaanangako n'abooluganda. Waayo ekiseera okukuŋŋaananga n'abooluganda. Kikulu nnyo ffe okukuŋŋaana lwa nsonga nti mu kukuŋŋaana twolesa okussa ekimu fellowship n'abooluganda ng'era bwe kyali mu kkanisa eyasooka. Mu kukuŋŋaana tufuna omukisa ogw'okuyigira awamu nga bwe kyali mu kkanisa eyasooka. Mu kukuŋŋaana tufuna omukisa ogw'okusabirako awamu ng'abooluganda era nga bwe tukiraba mu kkanisa eyasooka ey'abatume. Tufuna omukisa ogw'okusinza Katonda waffe nga tuli wamu ng'ekibiina eky'abakkiriza. Pawulo kyava agamba mu Ebbulaniya 10:25 nti temulekangayo okukuŋŋaana ng'abooluganda ng'abalala bwe bayisa oba bwe bakola. Kale mikwano gyange ababaddeko nga mugoberera, njagala okugamba nti tufeeyo nnyo ku ebyo ebiwugula ebirowoozo byaffe. Tutunuulire nnyo ebintu ebirungi bye tukola, naye ng'omulaba atututte ku extreme ate ne bimenyaamenya enkolagana yaffe ne Katonda. Njagala okukutegeeza kuyinza n'okuba okuweereza. Kuyinza okuba okuweereza. Naye nga mu buweereza abo bw'oweerezaamu Katonda nga bino bye ndimu wano, nga mbibeeramu naye ne seefisi zaawo kadde akange ng'omuntu okwogerako ne Katonda wange
enkolagana yange esobola okumenyekamenyeka ng'emenyekamenyeka naye ng'emenyekera wakati mu buweereza. Oyinza okuba okola mirimu gya busumba nga buli kaseera obeera n'olambula abakristaayo n'okola lipoota zonna naye nga ggwe toyina buddewo ne Katonda. Ekyo kye kigenda okutulemeza okutuuka mu ggulu abaweereza. Kubanga ojja kubeerawo toyenda, tobba, tolyazaamaanya, towaayiriza. Ebyo si bipya nnyo, n'abatali bakristaayo babikola. Naye enkolagana yo weeri ne Katonda. Bwe weekubamu tooki mu bulamu bwo owulira nga waliwo obuyungiro bwo obw'amaanyi nga n'amaanyi ga Katonda gakola mu ggwe. Oba jakumaliriza nga nkukoowoola weekubemu tooki olabe ebyo byonna ebiyinza okulemesa enkolagana yo ne Katonda wo, obijjewo, otte ku bigere, osseewo ekiseera okwogera ne Katonda wo. Mukama akuwe omukisa. Katusabe. Katonda ayinza byonna weebale kubanga oyogedde naffe mu kiseera kino. Tusaba otuluŋŋamye mu lunaku luno nga tukola emirimu gyaffe. Mukama Omwoyo atuyambe tumalirire okukendeezaako tusobole okuteekawo ebiseera mwe tusobolera okwogera naawe. Ebyensi bino byonna biggwaawo, naye Mukama enkolagana gye tuyina naawe yegenda okutuyamba okutuuka mu bulamu obujja. Kale beera wamu naffe tuwe omukisa mu byonna bwe tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Nkwagaliza ekiseera ekirungi. Mukama akuwe omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.